batabatiniza batabagirangu otatera Bobi Wine abo kuba Bobi Wine n'Omuganda nyowe omulyankole ndio mukwe. Breaking news, amawulire agava mu Western Uganda wetwogerera ssaawa zino eno kiri confirmed. His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala obuwagizi bwa NRM bwebadde esigaza esaidi zeeyo Ibanda Kamwenge byonna asobodde okubeera nga hazipuulinga ku saidi ogenda kumbuza batya video yonna njagala ogirabe ogenda kakasibya ddala kana kasajja kamaanyi naye nga tetunagendayo njagala okujjukiza video eno gimpereka like womaze subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku olwadde nga bwe nkugambye olabye omwana aganye sente n'agamba ye ayagala kubeera nga akwata ku His Excellency Robert Kyagulanyi whereby asobodde okubeera nga afuna omukisa yadde abantu babadde batono eyo side zeeyo abantu babadde bagamba lwaki abantu si bangi nga Kasese ezo districts zibeeramu abantu batono naddala babeera mu byalo ndowooza mubwa mutegeera kyengamba njaga osooka olabe biki ebyabadde okusiini byaddala oŋŋambye His Excellency Robert Kyagulanyi talina abawagizi sooka olabe batabagirangu otatera Bobi Wine abo kuba Bobi Wine n'Omuganda nyowe omulyankole ndio mukwe timukukimanya nekindi ngenda mmanye ngu esente ziriwo esente z'okukola emihanda ziriwo konka nibaziba bwibi buli mwaka nibatwibaho tiriyoni 10 ezo tiriyoni 10 nibaziba buli mwaka mu myaka 3 yonka nitubaasa kutunga sente ezokukola enkuuto zoona z'omu Uganda yona konka okutunga ekintu nk'ekyo tulina okuba n'obwebembezi bulungi obwebembezi bulungi nibwo nituleeta basebo ne banyabo muntererembe pulezidenti wanyu mumpindurembe pulezidenti wanyu pulezidenti wa Uganda ensya pulezidenti wa generation ensya basebo ne banyabo gibire emyaka 40 ekimala nekikora ki mutsasire nitulauka nitsare nituza Ibanda tumare Ibanda tugende Kamwenje konka munterera akaruru. Alright, nga tubitedde ku mabbali nkugambye buli yafuna sente za PDM ate mulowooza kibooko tenyose otalonda President Museveni kibooko zogenda okubeera nga ofuna n'okusiba nga kwotadde video nyagalo girabe yonna paka bweggwayo ongambye byaddala bano abasajja Uganda tebaligiza buzza mabega oba balina byabwe bye bayisaawo sokolabe atakwagaliza tokola ki omuluka gwonna ennaku z'omwezi nga 10 n'ezo Museveni gwatagenda kuwangula twamaze okubuulira baneiba bammwe bawandiike obupapula omuntu gubalaba nga yafuna sente za PDM naye nga tawagira NRM bawandiike obuki babutwalire babagiso ennaku z'omwezi nga 15 kasita Museveni atawangula mulimu mu luka gwo tugenda kubanoonya tubakwate mukomyewo sente zaffe tuziwe NRM abamuwagidde NRM ju okitegeedde ekyo mbadde wali oli nambuuza mumwe banategeera batya nga saamuwadde naye bwe tubadde mu meeting eyasoose abantu babadde nduddewo okuyingira munda nga bagamba RDC abo tebawagira NRM batuviire mu lukuŋŋaana lwaffe abo FDC batugamba mbu oli mwana waffe muntegeera bulungi nga bwe babategedde nti temuwagira NRM be bagenda okuwandiika obupapula babutwalire giso okulonda nga kuwedde otuwe sente zaffe tuziwewo NRM eyawagire ki NRM ekyo kitegeerekese kubanga tukoye ejogo twabadde tukyali awo nga tuli ku nsonga za PDM ate ne Hajati Namyalo n'avaayo wuno kati ayita buli gwe yawa speech naddala mu Central Region ng'agamba nti no bana basajja President Museveni yabawa ndowooza ne piki baagala kubeera nga bazitwala kubanga banyiivu mujjukire bulungi nti no His Excellency Robert Kyagulanyi according to the recent videos of analysis ziragira ddala nti nebyaddala mu Central Uganda wamu ne Eastern Uganda gye baasinga okugaba piki yonna yamala okubeera nga awambayo nyogo osooka owuliriza ebiki ebyabaddewo male nkuleetedde ebyabadde Ibanda lunaku olwaleero muliro ku muliro bannange betwawa pikipiki wano wakati wa October okuva mu Gwokubega July, August, September, October
Groups zonna Katwe wa uptown to where did we give out motorcycles? Ajete ugabye nyingi nnyo. Banange company bade tukola nayo we twapataninga nayo egenda kugalawo omwaka next week. So bambi mujje mufune logbook zamwe tubetaza national ID zamwe mujje ku office ku Monday. Aba company ya Maria Mark Honda bagenda kuba we bali okulaba nti no babakolera transfers are already on okuzijja mu linnya lya company ojijja mu manyaga group yo oba ekibiina kyo kyovaamu oba chinomu. I don't know how you guys did it. Bwena twagaba Katweyo twagaba pichipichi 30 mwenaga 30. I remember twaba aba military aba police aba ghetto zona abo muzikiti aba Church of Uganda aba local aba ye church yani banange tuyise mu TikTok because sicha abajukira naye bajja kuba communicating naye communicating publicly okulaba ntino tubagamba on Monday ne national ID zamwe ne baba transfer za logbook zamwe mwena kasimbayo abantu bakameze muzikirize bite first lady Mukirere people power, NUP everywhere. Wherever they're standing wrong crazy, wherever they're starting that thing is Kambabuli bachali bange tebaba tisa bulijjo Museveni agamba kino ankole afuna 100% naye ng'alimba kakati njagala kubasaba ku mulundi guno abantu ba Kamwenje abakyala ba Kamwenje abashiija ba Kamwenje eminyeto ya Kamwenje abageto ba Kamwenje ebiro 15 okwezi kw'okubanza nimbasaba mukere mukasesho munonga muza polling session bw'omala okulonda otagaruka omuka bw'omumala okulonda temudayo waka mubeerewo amwenda ne kamera nga mulaba bwetumala okuwangula netuza mu Uganda empya bwetunagenda mu Uganda empya tujja kubanga tuli wamu mu Uganda empya teze kubayo bisa tribalism